Enyinyitidde omuntu adde mu limelight ya Anita Amongo speaker wa parliament. Kakati mujjukira bulungi nnyo parliament yali mu recess. Anita Amongo agenda okuyita parliament ekomewo, yasooka agenda kusisinkana General Museveni. Anita Amongo nadda mu bannamawulire bawe yakomawo ku fulo ya parliament. Omukulu Ssenyonyi nga alese ekiteeso ekyo bakubaganye mu kaseera kano e Uganda kitoyogera ku kulibwa enguzi oba ofuuse musiyazi. Bannayuganda babbiddwa ebbanga erimala naye nga bavaayo ne beekubira enduulu nti enguzi ng'esusse mu bitongole bya gavumenti nga tewali yafaayo okulondoola lwa nsonga nti ababadde bavunaanyizibwa ku nsonga ezo babadde balya n'abakulu abali b'enguzi. Bannayuganda okutuusa Mukama we yabawadde ekisa ne bafuna leader of opposition afaayo okulondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo. Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'akwata Anita Amongo ewaluma n'amugamba annyonnyole ku nsimbi z'akozesa empitirivu obungi ezitaliiko mbalirira. Bwe yazoogeddeko balageza okulaba ng'agenda balondoola abakwata ewaluma. Gye buvuddeko Anita Amongo yaggulawo ekizimbe gali kwoleka mu disitulikiti y'e Bukedde ekitalinaalina. N'olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'aggulawo eddwaliro era Mwami Museveni yabadde omugenyi omukulu mu kuggulawo eddwaliro eryo. Museveni n'avaayo nga mukambwe nnyo ng'avumirira aboogerera Anita Amongo nti muli wanguzi era n'agamba abo baaboogera ku nguzi basiyazi. Ne weebuuza balabe ensimbi y'omuwi w'omusolo ng'etokomoka basirike busirisi. Joel Ssenyonyi ye omulimu gwagukoze naye abakulu bekikwatako tewali asobola bagambako kubanga bakimanyi nti bwe bali mu gavumenti era bwe baliwo okwegabanyiza ensimbi y'omuwi w'omusolo nga tewali abakubye ku mukono. Kati bw'oyogera ku nguzi bakuzikiza na kyabusiyazi kubanga bakirowooza nti bwe banayogera ku nsonga eyo abantu banalekayo okulondoola ensimbi yaabwe ebbibwa. Ennaku bbiri emabega General Museveni yavuddeyo n'ataakaka bwe yabadde mu Bukedde ya district Teso sub-region. Ono yabadde agenza okomisyoninga oba okuggulawo eddwaliro ly'omukyala speaker wa parliament Anita Amongo. Museveni yabadde mukambwe nnyo eri abo ababadde bagezaako okuvumirira okusaasaanya okusukkulumye okwa parliament, obubbi obulyake obuli bw'enguzi obufumbeketedde mu parliament y'eggwanga. General Museveni yabadde mukaawu nnyo ng'omususa era n'atuuka n'okulangira abo bannayuganda abavaayo okulumirirwa eggwanga lyabwe ne ssente y'omuwi w'omusolo n'atuuka okubayita abakozi b'abazungu oba abasiyazi. Ffenna tujjukira bulungi nnyo ensonga eno ng'enyiinyiitidde omuntu adde mu limelight ya Anita Amongo speaker wa parliament. Kakati mujjukira bulungi nnyo parliament yali mu recess. Anita Amongo agenda okuyita parliament ekomewo, yasooka agenda kusisinkana General Museveni. Anita Amongo nadda mu bannamawulire bawe yakomawo ku fulo ya parliament. Omukulu Ssenyonyi nga alese ekiteeso ekyo bakubaganye ebirowoozo bateese ku bulyake obuli mu parliament obwo bwogerwako mu parliamentary exhibition. Anita Amongo yabagamba ebigambo nti abo abannumiriza oba bali mu kunjogerako ebijwejweteke bakozi babali basiyazi bavujjirirwa abazungu. Statement y'emu Anita Amongo gye yakozesa ye Museveni gye yakozesezza nga ali e Bukedde. Kati wano nkulaga nti Museveni ye godfather w'obulyake obukenuzi obubbi mu ggwanga wano mu Uganda. Bano ba Anita Amongo omunyago gwonna batwala naye bagutwalira Museveni. Bo batwalako obusammambiro kitwale nti ba Anita Amongo bakozi ba General Museveni. Okiwuliriza bulungi nnyo. Kati gwe yenna eyabadde asuubira General Museveni okuyimirira mu Bukedde mu Teso sub-region avumirire era anenya Anita Amongo mu maaso g'abateeso wali ekyo wabadde obalaka kyamu. Oyo si ye Museveni. Oyo omanyi Museveni mulala nnyo naye ffe abamanyi Museveni omutuufu si oyo. Okiwuliriza. Olwaleero Museveni aba kunenya Anita Amongo ku byebyo ebadde bimwogerwako n'obujulizi obubaddewo, automatically bana ba parliamentary exhibition babadde basucceedinze. What next? Ekyabadde kiddako kwe kutunula mu State House omunyago we gugenda ogusinga obunene we guddukira.
Olwaleero wo succeedinga parliamentary exhibition eno no succeedinga Speaker Amongo n'omuleta mu limelight n'anenyezebwa Museveni n'amukomentingako ng'amunenya. Owadde basuubira nti Museveni agenda gamanita Amongo resigning addako ebbali. Ekyaba kukikola awo oba omuwadde gwaba abawadde go ahead eyingira State House wali omunyago omutuufu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, Museveni amanyi amaanyi g'aba speaker mu parliament awo kuva ku Kadaaga okitegeera basekandi. Museveni amanyi roolo ya speaker bulungi nnyo. Olwaleero oba Kadaaga asobola okuyimirira n'akugamba nti gaali maanyi ge Museveni okubanga akyali president nga tikyali kituufu. Kati gwe yabadde asuubira nti Museveni agenda kucriticizinga Anita Amongo. Parliament awo ewayita amateeka agakuumira Museveni mu ntebe. Parliament eyisa ssente budget ne budget eziyitawo zi supplementary. Gusuubire Museveni okwata Anita Amongo amucriticizing era amuvunaane amunenye. Ekyo wabadde obaze kakyamu. Museveni yabadde alina okulaga Anita Amongo nti baakuguddemu naye oli muntu wange olw'okuba olina obwesimbu gyendi ngenda kuprotectinga. Kati Museveni yadde alina okukozesa opportunity eno ng'ayimiridde ebukeddeya mu bateeso n'adefendinga Anita Amongo to maximum. Ekyalage loyalty eri Anita Amongo. Anita Amongo naye amanye nti bannaye omusajja ayimiridde nange, omusajja nzikiririzaamu. Kati awo Museveni yakutta Anita Amongo n'amulaga ondaba nsiima by'okola era nkukkiririzaamu nnyimiridde naawe. Kati awo Anita Amongo agenda kukola kufiirawo obufiisi. Newe kuba kubba agenda kwongera okubba. Manje kitegeeza okubanga gwe speaker Anita Amongo afubutuka ebukedde ye watali na kolansi. Yafubutuka eyo nojja mu kolansi w'e Kampala n'otandika okusula ekkololo. Olwaleero n'okyaza General Museveni mu Bukeddeya ku facility yo. Tiwakomawo n'okyaza n'omwana ku facility yo. Abateeso bonna nga batunula balaba. Kati oyo politics General Museveni gwazanya. Okiweza General Museveni buli mubbi agenda mukuumira kumpi as long as agenda mulemeza mu buyinza wano. Oba okategedde yembeere yali ku basalimu sale bajimu muweezi basamu kahamba kuteesa bamaama mbabazi buli muli wanguzo omukuukutivu tusuubira nti Museveni agenda munenya abamanyi bulungi era abasembeza lwaki yengeri gyakuumamu obuyinza era amanyi omugaso gwabwe nti awo bwe bamukuumidde mu buyinza. Kyokka ate saagala kulekerayo ka option nti Anita Amongo amaanyi gano gonna ge bamuwadde amayitirivu eriyo be gatasanyusa mu NRM. Ate era weewaawo Museveni ayimiridde n'adefendinga Anita Amongo naye naye akimanyi ssente zino mpitirivu Anita Amongo zaatwala. Kiweerabira nti Museveni yeeraliikirira nnyo omuntu ayinza okwagala okusiinya okumuggyako obukulembeze. Ate Museveni akimanyi bulungi nnyo buli w'obeera ne ssente empitirivu osobola okuseketerera gavumenti ye era osobola ogisuula. Temwerabira nti Anita Amongo omukazi ali ambitious era ne Museveni wamuwulidde ebigambo bye byayogera. Now wano wenyasembera kubagamba nti Anita Amongo munenya waaki kastabba sente n'azinvestinga wano mu ggwanga. Eyo mentality Museveni agezezzaako kitunza bannayuganda nti kituufu obubbi bano ababba babbe nga zilonga zi sente baziteeka wano. Nitubuuza sente baziteeka wano bye bazimba byani bya publiki bya gavumenti oba by'abantu bwannannyini ssekinnoomu. Tetwandiganye nti oli abba ssente y'omusolo Museveni nga bw'ogibba naye Lubowa Specialized Hospital nga weeri etudde. Toyinza kutugamba Lubowa Specialized Hospital yakamala emyaka 5 teva ku musingi. Olwaleero Anita Amongo azimbye facility efaananako bw'etyo eya private mu myaka 3. Bwe n'otugamba nti kasita babba bazimba wano mu ggwanga oyagala kutugamba nti awo e Bukeddeya mu RF facility ogenda gendayo nangalo njereere
bakujjanjabe oba ba Cancer Institute Mulago abali wali abavunda bagenda genda mu RF center eyo eyanita Mongo babajjanjabire bwerere. You know, sometimes bana Uganda yadde batufuze nnyo ne tuleme kusiri wala to extent legalizing ekitwala nti mu ggwanga muno kati buli omu ayina okubba abba bbira ddala n'omuli ake lyakiza ddala kikyamu. You know, osasula omusolo esente ye yino okukolera ku bintu ng'ebyentambula eyina okuteekerawo amalwaliro. Olabye singa tulina zimulago nga 6-8 okiwuliriza niwina Kiruddu okiwuliriza oyina Kawempe oyina Mulago tuuka ku Cancer Ward Institute buli lunaku bayingiza tebasiibula. You know, ng'otuula oyogera nti mukazi abba azimba wano. Tutuse to that level banaye nga tuli bubi nnyo. Omusajja Magufuli yakugamba nti obuli yake n'obuli bw'enguzi bwe businza okuzza ensi za Africa emaleka. Olwaleero Museveni abali b'enguzi yabaterawo nezi anti-corruption unit. Simanyi State House anti-corruption because ebitya ezo ziriwo ku defending abali yake